Kyaddaaki Brisher Kash avuddeyo nako Obuwulu era nga ku mulundi guno avuddeyo n'ebisaanyizo by'omusajja gwe yeetaaga. agamba ku mulundi guli agayaaye gaamukuba konkonge baana baamumenya omutima era mwabo abaamumenya omutima mwe mwali ne Jack, Chris Evans ne Jovan Luzinda. details zino tuzireeta nkwanirizaako akumukutu Vicky exclusive. era nga video nkusabye gimpeleke like mukono gwange atera bw'omala osabu Scribing. kale ajati kalodo abeerawo nnyo okulombereddwa kugwaina ebizibu ebyenjawulo era nga tukugamba enamba yesembyo 067 agezaako okubeera nga ajjawo ebizibu n'aleeta essanyu eddwaze ezeesigika ate bangi abazirozezzaako badda kwebaza ssaako n'okuwa obujulizi. kale bw'omaze okubeera ng'ogimpera like nzikiriza ate tutandike bwe tuti. Brisher Kash akkiriza embeera emuyinze Obuwulu abukooye. Era ng'ekyamazima ennaku zino kaweera kalabika Kamuyitamu. Naye nga lowooza omutima gwe gwagumye. Okusinziira Brisher Kash ku ebyo bye yayitamu naddala ku mulenzi yasookera ddala okugwa mu mukwano naye Prince Jack. Jack ono yamwagala nnyo naye mu kumwagala era yamuyiwa nnyo. Kakati mukazi wattu yali agezaako kuyungayunga muki mutima kati ate najjagwa mu laavu y'omuyimbi omwami na mulenzi ani Chris Evans. oyo Evans ate yamwongera biwundu mu mutima ku bya Jack mu kifo ky'okubinyiga yayongeranga kubikola ki kubikosa. Kakati ekyasinga okunyiriza ddala okuzzaako emabega Brisher Kash alyoke akyawagane ne Chris Evans naye ng'amaze okuta oli Jack. Ensonga obadde ogimanyi? Badde sigimanyi. Kakati n'omunaye ensonga yali ntini nnyo bweti. Brisher yagenda n'ategeka ekivulu kye ku yali Easter Monday ndowooza. Kakati n'ayita Evans ajja akole ki? Ajja muyimbire. Ajja muyimbire. Kakati Evans n'agamba mbu ye already yali akutte dda concerts ze yali ateekeddwa okuyimba mbu tasobola kujja kuyimba wani wa Brisher. Yes. Kakati ekyo kyanyiiza nnyo omwana oyo ow'obuwalaani Brisher. Era ku lunaku olwo omwana eyajja n'amubeererawo ku konsati ye yali Jovan Luzinda bw'ajja ate ndowooza Brisher teyagwa bugwi mukwano na Jovan. Ndowooza owulira ageze n'aleka Chris olwakugaana kukola ki kujja kumuyimbira. Kakati ate eyajja okumuyimbira ani Jovan Luzinda yasalawo agende bugenzi nawoyo mu mukwano. Kakati ate ebiwundu bya Jack byakawona. Evans amusuddewo. Kakati bwe yajja n'agattako ebya Jovan. Kakati bwe yagattako ebya Jovan ate gwaja abagira bujabagize. So kakati awo Jovan Luzinda naye abaali awo anavayo Jovan nakola official posting agamba bote bali mu mukwano nani ne Brisher. Kakati awo n'agamba tubiviireko ddala wabula nze kineewunyisiza okulaba olwaleero nti Brisher akola ki anoonya mubeezi. naye olowooza bisaanizo ki byayogeddeko abyayagala omubeezi abeere nga abirina. Ebisaanizo byayogeddeko omubeezi gwayagala tayagala yasoma. Ate lwaki? Kubanga abasoma bamutegeerera. Ayagala nga ye yafuga yazinisa omusajja ku ntoli. Yesebo. Kisaanizo ki ekirala? Ekisaanizo ekirala mbu tayagala musajja alina kabina. Takisusiza. Kakati ate akabina kakosa ki? Musajja tayagala kubigula nga n'oli wabigula. So Brisher tayagala ku musajja alina kabina kubanga bajja kuba batambula babiri nga bonna babiguze. Alina ensonga endala kwe yeesigama. Nsonga ki? Ensonga endala ayagala omusajja nga amagulu bageegattamu bwega.
kati ategegatta gatya gagegattiramu wegati nga tegakola ki tegayawula mufunze nga talina bitege kati obuzibu bw'ebitege ki musajja bwajja nga alina ebitege ne ssente tamutwala awo simanyi munange so alina kuba n'amagulu nga gali straight ow'ebitege tazunga alina ensonga endala era stiruko yeesigamye ensonga zibadde 3 naye ezo ensonga eriwa gy'olabamu eggumba eriwa gy'otalabamu ggumba yendabamu eggumba mpozi yene y'ekitege ezegeza naawe toyagala babitege n'ekitege kati bwenzija n'essente nga nina ekitege kyekigenda okukuwa ebisaanyizo oba ssente saagala nange naawe ekitege oba tokyetaaga muwagira kakati awo naawe ozze ku ludda lw'abakyala Brisher Kash ekitege tazunga kati ensonga y'omusajja okubanga yakula bulungi naye alinako akabina akatonotono nagwo musango ki ku Brisher Brisher agambye tayagala muntu bigule nga naye abigula naye era omusajja ne bwoba n'akabina tosobola kubigula nga mukazi ekyo kyekisinga obukulu awo munayi nange simanyi oba tayagala kugezesa okugezesa ati ayinza okuba nga omusajja agenda kubigula bulungi nga kati wookokiriya asingeko ku Brisher oba kyeyakisinza okutya ndowooza naye nga anyway twagala kubeera nga tubeerekereza Brisher Kash ndowooza atubuulidde ebisaanyizo by'omusajja byanoonya kati gwe oba oli eyo nga munaye tolina kabina tobigula asobola okukola ki osobola okujja anyway bampita Vicky this time around nkoze ne munange Sasha Banks olabika olina kabanka mpa ku nsimbi ensimbi tezirabika anyway video gye tusobola okubeera nga ate tukolera kwe kusaba ogituwereka like tanaba kubeera nga ogitulikingira nawe tanaba kutweyungako mu butongole mukwano tukusabye tuli bawombefu subscribing ku channel mu Vicky exclusive omala okusubscribing nyamba oba tuyambe kwata mu kigambo personalized kijemu okiteeke mu kigambo all awo wetukugambira nti ensonga ojja zifuna bulungi. Yo hey amanya bampita naga Bridget era nga ndi wano ngambagamba nti noonya omusajja noonya omubeezi atagenda kunnomya kuba ebyokunnomya mbibaddemu ebbanga lingi naye omusajja gwe nnoonya alina okubeera ne bino ebisaanyizo wammanga olina okuba n'amagulu gagakula bwegati nga gegatta mu kukuneeno ye olina okuba nga toyina kabina saagala obigule nga webigula nyekirala olina okuba nga tewasoma nnyo kuba abasoma nnyo mumanyira wanofe abatasoma then nekirala njagala ng'olina ba ex kati bakka wansi wa babiri osukka mu babiri oba siina kyenkwetaaza nja kuba nkwaniriza mu buwombeefu naye nga John 1 exhibit agenda okufuna 300% bonus kuli kyasubirako registration ya bwereere yaman nataka mu namba ya simu promo code Brisher Kash na small letters